Yes, tubaniriza awumumanya nti tubeera twolekedde ku Malakai Eco Lodge, tuli ku Kampala Express Highway. Olunaku lwe nsazeewo okuba ng'oba oliawo program tugitandikira wano, tugenda gikola paka lwegenda okufundikirwa. Nabagambye nti Sunday eno ngenda kukola ekyenjawulo. Waliwo bannyinange abalungi kalaala abagaa nti tukooye obwomu nsobola okufunayo omubeezi. Tugenda kwogera ku nsonga oba oliawo ezitukwatako obutereevu mu mukwano mu mbeera eza bulijjo, kubanga ensimbi tuzikola naye ne bw'onaakola ssente eziri zitya, tubeera n'emirimu naye ne bw'onaabeera n'emirimu egiri gitya, naye nga waliwo ekibanja, waliwo akaseera kowulira nga ddala there is a moment ng'ogamba nti singa mbaddeko n'omuntu wange, ng'ogamba nti singa oba oliawo kino ekintuuseeko mbadde nyina gwe nsobola okukyogera nakyo, ng'ogamba nti singa oba oliawo waliwo abadde asobola okungamba nti lugonvu tokaaba nze wendi ku sayidi yo. Bino ebintu byalinga ebyokusaaga ku Adamu ne Eva, naye mu bulamu bw'ensi eno owulirira ddala nga waliwo akabanja. Waliwo ogamba nti neetaaga okuba n'omuntu, neetaaga okuba ng'oba oliawo nfuna gwe njogera naye, neetaaga okuba ng'oba oliawo nfuna mpooyawooya mu mukwano ne mu mbeera eza bulijjo. Ne bw'onaakola ssente eziri zitya naye nga tolina akwagala, tosobola kubeera ng'olina obulamu obweyagaza. Era nze munansonyiwa, nsaasira abasajja simanyi bwe nja kyogera naye kankyogere mu butuufu bwakyo nti nsaasira abasajja, sijaga nti abatamalaako naye abatakola. Fwe we twakulira abagamba nti endiga yamutomera. Oh my God, n'obeerawo ng'okimanyi January to December waliwo embeera ebeerawo noga nti oba lwa birowoozo bingi oba lwa bwavu. Manyi n'obwavu bubuza appetite mu mukwano. Omusajja omwavu tayagalika, aye n'omusajja omwavu tayagala. Kinugano ge mazima. Era ngamba nnyo bannyinaze munoonye ku basajja alina ku ssente oba akulaga nti agenda kufuna, ne bw'abanga alina 10 ezo azirina, okusinga omusajja ali awo nga takulaga nti enkya agenda kufuna, ali awo takulaga nti kakati enkya eno ye-future eriwo. Tewali love enyuma nga love erimu okulaga nti enkya tugenda kufuna ebiri eyo tufunye mutwalo, naye omusajja nange nedda. So ebintu ng'ebyo ensimbi muzikola bannyina nga abali ebweru, naye nkimanya ate bwe mukomawo wano omanye okubeera emyaka ebiri ng'oli ku kyeyo nga wasemba okubeerako n'omwami wo nga mugenda ekiro ekyo, ate abamu mulina obuzibu bambi neno baali musibula temweraba, abamu mwagenda okugenda ebweru nga mwekyawa dda n'abaami bammwe. Kakati mu kaseera kano wamala emyezi emirala ng'etaano emabega nga tunagenda bweru nga temukwatagana na mwami we era nga temugatta buliri. Laba bw'ogenda ebweru n'omalayo emyaka ebiri, kati nsobola okutegeera embeera gy'oyitamu. Eyo akaseera nga kentuuka mu Kampala njagala kusooka kufuna omwami wange, boyfriend wange, y'ensonga lwaki mbalabula. Era kino njagala okibagamba, muli ku kyeyo, abasajja bangi babeezinzeeko, abavubuka bangi babeezinzeeko, naye ekibuuzo ekiriwo, oyo omuvubuka akwezinzeeko, akwezinzeeko lwakuba akwagala, oba akwezinzeeko lwakuba akimanyi nti oli Saudi Arabia, oba akwezinzeeko lwakuba akimanyi oli Oman, akwezinzeeko lwakuba akimanyi oli Abu Dhabi, oli Dubai, oli Bahrain, oli Qatar. Okitegeera mulimu agenda okujja mu bulamu bwo ng'ekimuleese mu bulamu bwo tazze lwakuba akwagala, naye azze lwakuba alina byakwagalako. Y'ensonga lwaki mubawulira akukwana leero wayita omwezi gumu natandika okubulira nga bamugoba mu nnyumba, singa teyakwana teyandigisasudde. Oli ku kyeyo ng'osasulira boyfriend weeze ennyumba, singa teyakwana teyandigisasudde. Love ereme ate tubikka maaso, love ereme tubikka maaso, wadde nga tewali nsonga lwaki oyagala omuntu. Era nabaga nti oyita kubuuzanga nti lwaki onjagala n'omugamba nti nkwagala lwaki, nokubanga ebimu tetubirinaako control, naye ate tulina okusengejja ne weebuuza nti omuntu ono ddala, yes ayinza okuba nga okwagala kuvudde mu mutima, naye asinzidde ku ki? Biki byennyina ebimuleddoga nti nkwagala? Kakati waliwo ebiseera ebisinga ng'amaze kubaza nti oli ku kyeyo, ng'akutegedde nti obusente obukola, n'amanya nti asobola okwenonoleramu. Era bangi mujja kunjulira, mutuuka akaseera n'agamba nti n'omugamba naatera okudda, n'agamba okay kiri fine. Bw'amanya nti obulayo ebbanga tono okomewo,
kyakola n'akulaga nti takyayagala kuwuliza, n'akulaga tebikyaliwo, n'akulaga yeebulankanya, takyakwata amasimu go, takyakyatinga, ng'oyagala okukakasa nti omusajja yakwanira ng'oli ku kyeyo ebweru akwagala. Malako emyezi 3 ng'obusente bwakusaba okumuyambisa tobumuyambisa, olaba banaasigala akwagala. Kubanga ekino kirabanga ekyokusaaga. Naye mulimu abavubuka abafudde olusuku nga kugamba nafuna boyfriend ali Uganda, yankwana ndi Dubai, naye ensonga lwaki yakwana ayinza okuba nga yakwana lwa busente bw'olina. Olina okusooka okwebuza nti omwami ono ddala njagala ebya ddala, singa nzire Uganda nsobola okubeera naye. Naawe kennyini sooka webuze nti ddala ankwanye nga ndi ku kyeyo, naye ebyetaago bye neetaaga abirina. Ako kusoomozebwa kwa maanyi era kusoomozebwa kwa njawulo. Oyinza okukwana omuntu oba omuntu asobola okukwana naye ng'ebyetaago bye weetaaga tabirina. Gwe kennyini beera ne principles zo. Njagala omusajja ali bw'ati, njagala omusajja alina kino, njagala omusajja anampisa bw'ati. Gwe kennyini ng'okimanyi nti ne bw'onaaba nga toli Abu Dhabi, ne bw'onaaba nga toli Bahrain, ne bw'onaaba nga toli Qatar, ne bw'onaaba nga toli mu America oba Bungereza oba China, anaasigala akwagala. Njagala okutumira mwannyinaze lunasoose okuwulirayo omuntu ali e Vietnam. Njagala okwebaza bannayuganda, naye njagala okwebaza abaana ab'obuwala. Era nze saagala kuddamu kuwulira ntuluma egamba nti abakazi babbi, abakazi bavuga emmotoka ez'ebbeeyi, abakazi bakola ssente. Abasajja twagadde nnyo ebintu eby'endola, twagadde nnyo ebintu ebya thank you. Abakazi basiba emitima ne bagamba nti ngenze bweru. Naye njagala okwebaza baganda bange, bato bange ne bakulu bange abalenzi abagamba nti Kampala oba oliawo agaanye kaŋŋende ebweru mbeere nga nkola ebweru. Kubanga mulimu agali wano nga balinze ssente z'abannyina abo baziridde bazimazeewo wano e Uganda. Olugera nti kakati maama agambye muweerezeyo ez'eddwaliro n'aweereza. Naye nkugamba mwannyinaze, bino by'oweerera baganda bo siggaana, by'oweerera bato bo siggaana, naye manya nti emyaka 2 gy'ogenda okumala ebweru gye emyaka gy'ogenda obbaweererako. Buli kasente k'ofuna owuza mpeerera baganda bange, mpeerera bato bange, which is not bad. Naye ku ssente z'ofuna entono otaddewo omusingi nti singa ziba nga ziweddewo oba singa omulimu ogwo contract yeggwako kino kyogenda okuzzaako oba ogamba mpeerera buweerezi ng'oli awo. Bino mbibagamba ate nga ge mazima, sibagaana kuyamba, naye muyambe nga mwerekeramu. Muyambe ng'ogamba nti n'enkya nja kusobola okuyamba. Waliwo okuyamba okwo nga fine obasasulidde school fees naye ogenda baweererako myaka 2, omulimu ogugwewo contract eggwewo, okomewo ng'ogamba nti omugongo gunnuma naye nga tolina kolaga myaka 2 gy'omazeeyo, which is very bad. Onaavuga ki? Which is very bad. So mwebale kola, naye nja kusanyuka nnyo ng'emyaka 2 gye mumaze mu bugubi wakati mu kupatikana mukole ennyo mulina ke mulaga nti kano tukakoze, okusinga okumanya okubala emyaka gy'omaze ku kyeyo n'ogamba nti nze nali ekkata namalayo emyaka bwegiti, nali bwe wati namalayo emyaka bwegiti, naye ng'oli akubuuza nti kiki olaga eyo gye wali emyaka gye wamalayo nga tokirina. Era ng'oga nti okujjako okuweerera baganda bange bwe wabaweerera ne batikkirwa, waweereranga aba primary abakomya mu P7 wabakomya mu senior 1, ekyeyo kyo ne kiggwako. Mu kaseera kano batandikiddewa. Tugenda kwogera olunaku olwaleero. Njagadde tutandike bwe tutyo, twolekera ku Malakayi Ecology, akafo akalungi osobola okuwumuliza ebirowoozo. Nabagamba nti ku Sunday nga zino nange nzija ne neewumuza mutuli kajjansi wano ku ttaawo. Kati abali ebweru mugamba nti tuli waka. Eno ye poliisi y'e Kajjansi, tuli ku Ntebe Road. Abali ebweru sooka obandagire ettaawo. Waliwo abagenda ebweru nga bava ku Ntebe Road bagamba nti tuli waka, kati weebale nnyo mwami Lugonvu. Recently nabalaga ku Masaka Road, buli munaga nti kale awo ewaka ne bannange nga wakulaakulanye. Yes, nteekateeka maaso awo okutandika okukola show nga zitunuulira oba oli awo, kubanga abantu bangi abalina enteekateeka okussa ensimbi mu by'obulimi. Tujja kwongera okukola show nga tutunulira zifaamu abatandise n'ekitono bakikoze batya. Naye olwaliro tugenda kubeera mu mukwano, love moment, ensonga ezitukwatako obutereevu, kubanga leo tunakola ssente eziri zitya naye nga tewali atwagala, nga tewali mukwano, nga tewali ssanyu eryo mu maka, ensimbi ne bw'onaazikola ku kyeyo naye nga tolina gw'ogenda zirya naye akaseera ako kaluma. Yensonga lwaki abakazi abamu kati bapangisa basinaga nti kati mpangisa naneebakako n'agenda, naye kiruma, onaakikola paka ddi. Omusajja olina okubeera ng'olina omwagalwa akutegeera, eyajja mu bulamu bwo nga tazirwa nsimbi z'olina,
eyajja mbulamu bwo nga tazirwa kuboole ku kyo naye nga yajja mbulamu bwo kubanga akwagala kyetwagala okutunula olunaku olwaleero njagala wekube mu tochi omukyala gw'oyina gw'obadde naye emyaka 5 emyaka 10 oyina kyogamba nti kino oba oliawo nkimufunyeeko olaba nga waliwo progress mu relationship yammwe omwami gw'obadde naye wagenda okumufuna ng'oyina kyoli nakati okyakiri oba owoza kimu omusajja yaŋŋaana okuddamu okukola ebintu ebyo twagala okuba nga tubitunulira twolekedde ku Malakai Ecology njagala okuba nga katini nnyo ate tugenda kuba nga tuddamu okwegattako obutereevu nga tuli mu kafo amatendo we tugenda okuba nga tukiringiramuko obulamu busobola okuba nga ate butambula oli ku Lugomvizi Show nkugamba nti yongera okusubscribinga kyolina okuba nga okola nyiga akadi ka subscribe tokoma ku ekyo nyiga kigamu subscribe onyige n'akadi subscribe oberenga osobola okufuna notifications ez'enjawulo abali ku Facebook munansonyiwa nakibagamba nti munfuna either a day or 2 days nga aba YouTube banfuna ndolwekyo ate shezimu tusanga okusomozebwa olw'okuba nti munnanga abakulu internet bagijjako katusanga okusomozebwa oluusi aba YouTube ne bagifuna aba Facebook ne mutagifuna kubanga kati ya Uganda YouTube nyangu okusinga Facebook weetaaga VPN ekitali ku YouTube n'olwekyo awo wetuli naye nga bagamba nti ekintu twagala okwongera okuba nga tuwayamu tulabe obulamu bwe bugenda okuba nga butambula oli ku Lugomvizi Show Ssentongo Frederick Lugomvu kemanya gange it's a Sunday omwezi tuli mu Gwakuna gulabika okuba nga tugumalako nagwo tulaba ate obulamu bwe butambula ku Malakai Ecology akafu akalungi nabaga nti olwaliro nalufudde nga lwanjawulo njagala okuba nga mpumulamuko n'okubalaga nti oyinza okuba nga oli bweru noga nti bwenzire Uganda nyinza kuwumulira mu kowa twakowa stress ya traffic jam n'ebikaka ojjako ku Malakai Ecology noga nti yes ndi mu kafu akalungi twatambudde fena okuva mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala bw'oyita ku express highway ngoze ku Malakai Ecology dakiika zibeeranga 8 7 oba otuuse e Kajjansi ate okuva e Kajjansi dakiika 5 oba ku Malakai Ecology nga bw'olengera ekifo kyonna bw'oyingira wano obeera mu Jango era bwensabye nembaga nti njagala bampe bagiyita Jango Cottage mukyala Angela mugiyita mutya Jango Cottage yes nenga nti njagala bampe Jango Cottage kati gye bali mukundaga okulaba naawe ali ebweru naga nti olwaleero tubadde nnyo mu business tubadde nnyo mu byenfuna tubadde nnyo mu byensimbi okwebuulirira kati ng'omaze okwebuulirira n'ofuna kasente k'ogenda kali otya era ogenda kalya naani ng'oliko ebweru ng'oga nti njagala kudda Uganda ntambuza obulamu ogenda butambuza otya olina okufuna ebifo nga bino naye byonna mu byonna byangu ng'ofunye omuntu gweweesiga ng'ofunye omuntu akwagala omuntu agenda okukubeererawo n'oga nti yes omuntu gwendi naye yoyo gwe nyina okuba nga ndi naye mulimu omuntu gw'ofunanga bizibu nage nti omuntu gw'ofunye lwaki omufunye omuntu gw'oli naye lwaki oli naye aze mu bulamu bwo nga ki ekimuleese mu bulamu bwo kubanga ebyo byonna olina okubitunuulira waliwo ajja mu bulamu bwo ng'azze kwewogoma bwewogome waliwo agenda okujja mu bulamu bwo ng'ekimuleese azze lwekyo ky'oli abawala bangi basereebu abasajja bangi basereebu omuntu agenda kujja mu bulamu ng'ekimuleese azze lwekyo ky'oli naye ekibuuzo ekiriwo nti bw'akwagadde olwaleero n'enkya n'akwagala singa ky'oli kikuggwako ky'oli olwaleero n'enkya anasigala gumanaga nti twaliko obulungi wadde nga bino bimuweddeko katusigale ffenna oba nedda bye twagala okuba nga tutunuulira bw'odde eno obeera ng'ali mu
bulamu obulala obeera mu nsiko ge mazima era gwe ayagala okulambula ekibuga Uganda ngoga nti nze njagala kulambula bulambuzi bizimbe eno tojja naye gwaga nti njagala okutuuka mu kifo ekituufu kyenyina okubanga ntuukamu jangu ku Malakai Eco Lodge ke kafo oh my god kati eno gye tuyita tutya Jango Cottage nga bw'ogirengera yes oh my god yes yeah thank you thank you yeah nga sinaba kweyongerayo kansooke nkulambuze Jango Cottage kati eno ye mukuzi expensive honeymoon suit oyinza okuba ng'olina omuntu ongoga nti njagala bwe tumala okwewasa bwe tumala okweganza naye wadde mwagifuma honeymoon suit naye naffe abakyali mu bagita mugita courtship abakyali mu courtship kirungi nnyo nojja wano musobola okutuulako wano ate kati abategeera waliwo mikwano gyange abategeera entebe engeze nga nti anze saagala buliri nga ye wa ntebe oh my god yes buli kintu nga kyanjawulo tuli ku Malakai Ecology naga nti olwaliro njagala okuba nga mbikyusaamu kanfune kawayini kange buli kyoyagala ebyokunywa mu ebiri otumya butumya ne baleeta tuddeko wano buli kintu bakifuula kyanjawulo eno gye bayita jacuzzi kubako otuze otwokya oh so mixing goyagala oh my god naye omuntu funa ku ssente weeyagale waliwo muwala wange bamuyita Justina agamba nti wakomerawo ayagala kujjako ku Malakai Ecology era mwewale nnyo okugenda mu bifo bw'ogenda mu hotelo nga bakyakuwa sabbuni w'obutole buno obuwunya ng'obwalo ogimanya nti ekyali wansi mu hotelo tebakyassayo sabbuni ono kati mumuyita mutya shower girl yeah. Okay toilet buli kintu kizungu yes kati eno ye shower nayo kunaabako mu ye sink ne bwe nagiyita shower kunaabako mu ngalo Malakai Ecology yeah kati waggulu waliyo ki okay this cottage we can call it a family and a couple okay couple can spend a night also family can spend a night a couple how because like also upstairs nti nsobola okugipangisa yes for the family abana ne basula waggulu oba ne tusula wansi ne basula waggulu ne so kati kye kiri waggulu eno era ne naye Malakai amadala naye wa pressure agayitako gano kwega oba mu nsiko mwana gwe yes tusooke tunyumirwemu banaye stress ebeera nyingi kati bawala bange bali mu kisibo okuva ku makya bakola mirimo odda wano ng'olengera bulungi wansi kati eno eba ntebe beanbag yekola etya funa sentence ekugondere naye bino bina tosobola bikola ng'omuntu gwena ye tomwagala tosobola bikola nga temumaze kweteekateeka nti omuntu ajja mu bulamu bwange yoyo agwanye okujja mu bulamu bwange zino kikola nga kitanda at the same time nekikola nga ntebe bw'owulira nga waggulu mukooyeewo aye ne buno nabwo buliri bwe tugamba nti Malakai obeera mu nsiko njagala ondabire view eno wulira amazzi sound gw'owulira wansi ge mazzi agayita temuli musota temuli munya temuli nawolovu mulimu bukima bwokka n'ebitonde ebitalina mutawaana musobola okuddawo ne munyumyamuko eno kati ye mukuzo oh my god yes obeera mu kafo noga nti ndi mu kafo waliwo omuntu eyambuuziza nakuweereza odiyo ye
eyabaddaga nti ku Malakai tutandikira mu bisale biti ebitagenda abaana kubanga hotels ziri eri otuuka mu hotel ne bagamba nti room number 33 naye ng'owulira n'ali mu room number 34 byakola naye ne bakusaba emitwalo 45 kakati wano bwe nzija mu mbeera yange kati eno ya dabo ya family njagala etali family nga nze na muntu wange sina kitwagaza ate kusula mu kalina tuta ebisa kati mbalira tulina bweti cottage bweti neno bweti kubisale Yesale masaga nyo byogera ensonga lwashi byakutesa yakutesta so kujja neno ntugamba nti nogamba nti so bela nogamba nga bya bei nnyo ne kantu ke kumala at least twogere ku bisale najja muyinaje najja ne kukwabiri ne mumpa buli kimu nga nti katuwaluwenzo wezjo tukuwa kale nitulaba kale nitugamba omuntu ono customer waffe aye kati bakole omukwano nze nsulira bwerere sikyasasula kati neekolanga mmeeza era bw'obanga ozze ku Malakai bagambe nti ng'oyagala password enaakwangwiza bagambe nti mwami Lugonvu yansindise naŋŋamba temugenda kunsaba ssente nnyingi ndabye ebyokulya byange soke tugende tulabe ebyokulya nkolage ekiri ku Malakai tunyumye ekiyitibwa love moment nga naye kenyini omanyi gy'ogenda okuleeta omuntu kati gano mataala gagenderako wa my god mayembe mataala ani yazimba ebintu bino serious inginiya wange Ddungu alabika yali omu ku bano manya ayagala nnyo ebintu bwe biti naye bino bye muwoza simanya amadala gakkirire ng'onsitudde simanya nkulaga laavu bino bababi tomusobola naye mulisitedde mpozi nga banywa kawayini nga kenywa naye bano abanywa ebikambwe tebatawaana kati wanoona ne bwodda wansi olengera view buno obutungulu bwe mutufumbirako thank you okay ate gano gagenderako wa okay banga budde ekyokunywa kyange n'ekyokulya kyange kati wano bwe mbagamba nti funayo akadde mugana wange njagala okugamba obulamu bwa kiseera baana ba taata obulamu bwa kiseera funayo akadde onyumirweko njagala tusabukulule fresh waliwo abaddabuza nti anaagimalawo endala naagisiba nenjitwalira abaana enkya Mande naye naaba teyonoonese nze ngenda kusula wano olwaleero budde buzibye naye njagirya njagimalawo kati ono gye bayita chicken oba mumuyina olulimi lwammwe oluwoteeri olumalakai deep fried spiced chicken with French fries. Kati French fries ezitya waliwo alumiddwa enjala tofayo nja kufunayo omuntu omumuleteko mumpeyo ofa ya muntu omumuleteko ku Malakai ecology simanyini nedda mubalabi bange abalabi bange njagala ng'oli bweru ogaye nti mwami Lugonvu nkomawo idi wajagalira aŋŋamba tufune ddi wakomerawo nsaba ontwaleko ku Malakai nange ndabe ku kyenjawulo mujja kumpangayo offer nja kufunayo ne kapo gye mumpeerayo offer bamanyi kye bayita okusulako ku Malakai ecology naye nga njagala kubeebaza mukyusiza ndowooza
obulamu bw'ebifo nga bino tewali kibi ng'ogamba nti njagala kufuna kifo kya kuwummuliramu naye n'otuuka mu kifo nga kyakubonaabona. Mwebale nnyo nga Malakai Ecology. Otuuka mu kifo nga nti nzize kuwummula era bw'oba ng'okimanyi nti ozze kubeerawoko waliwo mikwano gyange abawooza mbu ate short. Malakai terina short. Ebyo muwooza simanyi nze ndowo ddakiika emu ddakiika ttaano. Bw'oba ng'odduse ku mulimu okugyawo kati ninedda. Malakai yeetaaga ng'onnyuse jangu osule ate kumpi okuva e Kampala mu town okutuuka wano bw'oyita ku express highway dakiika 15 bw'oyita ku luno oluguudo lwafuula dakiika ziba nga 25-3 jamu nga kutte jamu bw'atakukwata dakiika 2 ng'oli mu kibuga Kampala. Lengera ekitanda ate amagulu g'ekitanda kiki neenidde namwe mutulekese ekitanda kyamaliba gante bannayuganda bakola ebintu bino tulagala kutta butonde amayembe funa ente n'oggyako ejjembe n'ogikozesa ejjembe n'olya ennyama yaayo eddiba n'okolamu ekitanda kakati waliwo bano abantu bange abalina effuji erya buli kika kitanda kigumu malidaadi buli kimu kirisitedde nakako bulungi tekinyenga kikola ki buli kimu kyekyo nawe wagenda kusuulako leero ojja kutugamba anti kati nze nsulako bwomu kati nze nsulako bwomu naye singa ngamba bano ab'effujjo babayita babuligita mukola fujjo wasi fujjo buli kimu kirisitedde kibasitedde. Thank you. Twagala kutandikira na show yaffe tubadde tukyalambula Malakai Ecology. Njagala nnyo obeere mu mukwano ojje n'omuntu ngoga nti yes nzize n'omuntu naye mulaze ku love tosobola kera ku makino ga tutambudde Uganda nga tojjangako ku bifo nga bino. Get a moment omuntu gw'oyagala ogenda mulaga otya nti omwagala omuntu gw'oyagala ogenda mufisiza otya akadde ogamba nti yes however much I've done each and everything naye there is a moment nga mwetaaga okurelaxingamu ne mujja n'omugamba nti naye waliwo akagambo ke mutwala ng'ak'okusaaga akagambo ako kanafu naye kazito bakayita naye okimanyi nti nkwagala waliwo atera okukakozesa akagambo kaba katono naye okimanyi nti nkwagala. Some people beetaaga okubajjukiza nti however much abala basobola okubeerayo abala bayinza okuba nga bamwagala naye nze nsinga okwagala era ekyo bw'obeera ng'oli mwami ng'oyagala mukyala kimugambe. Abasajja bayinza okuba nga bakwana bayinza okuba nga bagganza bayinza okuba nga bagamba nti bakwagala which is not bad. Era nze nnyumirwa nnyo okubanga mukazi wange bamukwana kubanga manya nti nayagala ayagalwa. Tewali kibi nga kubeera na mukazi nga tewali amugamba kumanya nti wagwa mu nnyanga naye mujjukize nti wadde bakwana wadde bangi bagamba nti bakwagala naye nze nsinga okwagala. Nze nnyina future ye ey'enkya nze nkutegeera nze nkulowooleza nze manyi kyogenda okubeera enkya aba tebamanyi kyogenda kubeera nkya. Ale namwe nkibagamba nti si buli akwana era si buli akuwaana nti akwagala. Waliwo omuntu akuwaana ng'akwagala kubanga oli wa lugonvu omuntu akwagala ng'akagala kubanga oli wa nabweteme naye ekibuuzo ekiriwo nti bwona ave wa nabwetema n'akufumbirwa kyekirina okuba nga twebuuza nti byonna tubikola love tugibeeramu naye waliwo omuntu nga zze si lwakuba nti akwagala ng'ekimuleese kubanga akulaba. Waliwo omuntu akera ku makya nga nti naye njagala okwebakako ku mukazi oyo kintu kya bulabe nnyo. Waliwo omukazi akera ku makya nga nti naye njagala gayo ne banneebakako bwebasi kya bulabe nnyo. Kitegeeza nti ne banneebakako lwebasi because olina kyoli kyakwagalako enkya bw'onaaba tokyakiri tagenda kuddamu kwagala which is very bad. You get which is very bad. Kakati mu kaseera kano sooka weebuuze omuntu gw'olina akwagala wangi sooka weebuuze mu kaseera kano omuntu gw'olina akwagala. Ansa bw'ebeera nti ye akwagala ebya ddala. Ansa bw'ebeera nti ye leero akwagala n'enkyana akwagala. Ansa bw'ebeera nti ye ekibuuzo ekisembayo wadde nga akwagalira nga byonna mwetegefu gw'omwagala. Ne bw'onaabeera n'omuntu ng'akwagala okufa naye nga tomwagala era bw'obeera nga n'omwagala wo nga kwanaga nti waliwo gaya nemedde kanjagala buli kimu mwetegefu naye ng'owulira tomwagala do not go ahead kubanga time egenda kutuuka nga buli kakola ng'akasobi akatono gw'olaba ng'ensobi ennene. Time will come goga nti natomera. You get me? Akwagala era akufiirako naye gw'omwagala. Tutunuulira nnyo nti omuntu anjagala
naye tatunuulira naye wadde njagala nze mwagala. Obufumbo bw'olabanga buli kaseera bubeera mu luyombo, buli kaseera babeera mu kulwanagana, kubanga ebiseera ebisinga obungi okwagala nakubaawo, naye oli akwagala gwe tomwagala. Ekibuuzo ekiriwo nti omuntu ajja mu bulamu bwo, lwaki azze mu bulamu bwo? Nabagambye nga tutambula ne mbagamba nti abantu bangi bagenda kubakwana kubanga muli bweru. Abantu bangi bagenda bagamba nti nkwagala kubanga akimanyi oyinawo ku busente, babuukira etokota. Bagenda bagamba nti you are beautiful, nkufiirako, nkwagala nnyo, ndabe nze nyina future yo, kubanga akulaba nga agenda kukungula. Waliwo abantu abamu nga ayagala kukungula nga for them bakunguzi. Ne tuba n'abantu nga ba UNBS, Uganda National Bureau of Standards, bakebera mutindo. Kyabulabe nnyo. Naga nti kati ako nno nakalya, naako nakalya, ako nkalya. Ebigambo omubirabanga ebyokusaaga tebiri mu basajja bokka, n'abakazi mwebali. Nga is good. Omusajja abeera kusejjera yeematira kino, oyo namulya. Nga mukazi yayogera, oyo yanneebakako oba namwebakako, kubanga n'abakazi beebaka, which is not bad and I like it. Kubanga abiseera mu mukwano gwammwe museemu obuyiiya, mu mukwano gwammwe museemu embeera nti bye bayita simanya 1900 Buganda agreement ebyo. Mirembe na nnaku bwe lwali bwe luliba, mwami mukyala weebake wansi, mwami dda waggulu, mukyuseeko mu be creative. Naye obeera creative ng'omuntu gweweefulirako creative ali ready okulaba creativity yo, oba nedda alina kiyakunonako. Kyabulabe okugwa mu mukwano n'omuntu nga takwagala, wandifunda nga tolina mukwano, kubanga buli kyogenda okukola agenda kumenya omutima. Buli kyogenda okukola, buli kaseera agenda kulaba ensobi zo, buli kaseera agenda kulaba nga gandi natomera. Nze abaana bangi bagamba nti buli kaseera bawanga ngamba nti yakola ensobi okunjagala. Bwe mubanga mwakamala omwaka gumu ng'omusajja kyayogera muviire, temujja kulastinga for 20 years. Bw'obanga oli mukwano omuntu nga gandi nakola nsobi okukwagala muviire, ojja kufuna agamba nti teyakola nsobi. Tewali mukazi adiba, kino nkibagamba. Era bw'obeera ng'oli musajja ng'oli ngolooza nti omukazi wamwagalako n'omuzaalamu yadiba, oli ku kakyamu. Teri mukazi agenda kuba olwamwagala. Waliwo omusajja agenda okujja nga bamumenya omutima, nga naye omukazi we wamumenya omutima. Omusajja alina abaana be 3, omukazi alina abaana be 3. Agenda nti I'm ready and willing, ogenda naawe. Mulina ebintu bye mwekwasa biringa bibiri. Mwekwasa emyaka, mwekwasa abaana. Ebyo ebintu temuli makulu kasita mubanga mwagalana. Omusajja ne baba kusinga emyaka 10, good. Okusinga okubeera ne buli myaka egimu ng'akyawankawanka, okusinga okubeera ne buli myaka egimu ng'akulaba ng'akuyamba okwagala. Byonna mu byonna byanguwa nga waliwo kiwandiise okwetegeera, nga waliwo okwezuula n'okwemanya. Ebintu bye tugamba nti love ejja kukula mpola mpola, love ekula already mwagalana. Naye bw'obanga omuntu tomuwulira mu mutima gwo, tokakanga love eyo. Abantu bangi bagamba nti singa namanya nesigwa mu mukwano na muntu ono, naye nga it's late, omaze okumuzaalamu abaana, mukaddiye. Waliwo emyaka egiba gitakyanoba ng'ogenda gumira that pain. Naye ng'ensobi gye muyina ku lwaliro wagirabanga mukyali mu kwekwana, noga nti kale omuntu ono nakiraba kino, n'otakifaako. Obufumbo bwonna tebutambulira ku gundi yaŋŋambye. Gwe kikyolaba, tobuuzanga muntu gw'ogenda kuwasa nti mumulaba mutya, gw'omuwulira otya. Omuntu tetumulaba bulabi. Omwami gw'oyagala tumulaba bulabi, omukyala gw'oyagala tumulaba bulabi, naye omuwulira otya? Bw'obanga onoonya mukazi wakulaba, onoonya mukazi wakwebakako. Osolokera kunjiraga, yes, she's good in bed, fine, well and good. Bw'obanga she's good in bed, n'ebirala mulungi. Owulira nga bw'obeera naye owulira nti omatidde, ogumidde. Waliwo omuntu ng'alina omukazi ewaka era ng'amuggumiza, naye ng'alina ate omukazi gwe yeebakako n'amuwa sex. Omuntu asinga ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa yali ewaka gw'atambula naye. Waliwo omukazi relationship ne love tekoma ku sex, tekoma ku sharinga bed, naye bingi. Njagala weekube mu tooki, otunulire weefumiitirize. Ebiseera ebisinga obungi tufuna abantu ne batufuukira ekizibu.
noga nti okuva linafuna omuntu bwati ebintu byange bisiraana tebiba bisiraani ng'abasinga bwe tukyogera wadde nga nabyo bibeeramu naye ebiseera ebisinga tebibeera bisiraani. Waliwo enkwatagana erina okubeerawo, enkolagana erina okubeerawo. Sooka weebuuze nti okuva lwe wafuna omwami wo, okuva lwe wafuna mukyala wo, bw'okuba mu ttooki emyaka 2 emabega gye wali nga tonnamufuna nakati ng'omaze okumufuna progress eriwa. Waliwo omukazi gw'ofuna atandika okusiraanya buli kimu naye ogenda okuzuula nti omukazi gw'olina akusiraanyiza nga it's too late, naggobako mikwano gyo, naggobako ab'eŋŋanda zo. Mulimu yes alina okugayidinga, mulimu abakyamu naye sikkira ku makyanga buli gwakulaba nti ali close to you amugobako, naggobako abantu bo, n'akulaga nti ne ku mulimu atandika okulimitinga, n'atandika okusaba nti oyo omukozi nze simwagala. Kampuni nyingi ekizisudde nga sigamba nti zigudde lwakuba management mbi, era abantu abeekwasa management oluusi nedda bamanagers abamu time etuuka naga nti ye naakola kikasa nfuna emitwalo gya obukadde bwange 3 nfuna obukadde bwange 4 anti boss ayagala kino, muka boss ayagala kino. Kampuni ezimu tezigudde lwa ba manager, tezigudde lwa management, zigudde lwa abakazi betwawasa, zigudde lwa abasajja ababawasiza. Obeera ne kampuni nga wooli ng'ogirwaninga bulungi n'okeera ku makya n'owasa omukazi n'akulaga nti ayagala okuyingiza buli mukozi. Ekibuuzo ekiriwo nti kyayagala okuyingiramu akisobola. Omukazi gw'owasiza agenda kwongerako oba agenda kukusuula. Omusajja gw'ofumbiddwa agenda kwongerako oba agenda kukusuula. Akusanze oyina ebintu byo, omanyi bw'oyogera ne basajja banno, omanyi n'abasajja gw'oli mukazi omanyi bw'oyogera n'abasajja balala, omanyi bw'odiringa bizinesi zo. Kati bw'ajja kuga nti oyo lugonvu toyogera naye, oyo gwe toyogera naye, oyo gwe toyogera naye, oyo simwagala. Gwe olw'okwagala okukuuma obufumbo bwo n'obeegobako. Mu kubeegobako be babadde bakutegeera. Kubanga tewali mugezi yeemalirira buli kimu, era bw'okeeranga ku makya n'omuntu nga nti nze oba gundi agende si yasooka manya nti alina ekyamu ku bwongo. Sooka weebuuze nti omuntu ono gwe nfunye asobola okugumira life gyansanzeemu bw'ebanga nnungi, bw'ebanga nkyamu asobola okunkyusa. Omukazi gw'ofunye yes ayinza okuba nga si musiraamu naye omujje oluusi mu bbaala oba omujje ku kkubo ng'ova mu bbaala naye asobola okukyusa naga nti wadde onywa akenge tunywereko ewaka, asobola okugayidinga, asobola okuluŋŋamya. Omusajja bangi abakyala mikwano gyange bannyinaze mugenda funa abaami naye mufeeyo okwebuuza nti omwami gwe nfunye ye mutuufu gwe nnina okufuna wadde alina abasajja abakazi abaana abalala be yazaala naye mwetegefu okusetolinga, mwetegefu okira ku makya nti ensobi ze nakola nzitegedde kati njagala kusetolinga. Oba akyali mu mbeera y'amasanyu. Bw'okeeranga ku makya n'ofumbirwa omusajja nga life ye ekyali y'amasanyu naye obanga tuli mwetegefu kutambulira amasanyu ng'oli mwetegefu mu kusetolinga, muleke kubanga ye ali ku kirala. Omukazi bw'abanga life ye ekyali yakuba biduula nga gweyagala wakusetolinga, okwewala entalo mu maka mwesonyiwe. You rather be single than being with someone nga temuli mu kkubo lyerimu. Oli mu kkubo lizimba nnyumba, ali mu kkubo ligenda mu bbaala. Oli mu kkubo ligula poloti, ali mu kkubo ligula dress. Oli mu kkubo lisasula abakozi, ali mu kkubo ligula KFC. Oli mu kkubo lizimba kampuni, ali mu kkubo lireeta mikwano gye mu kampuni, which is not bad. Naye bino byonna omukwano tegukoma ku sex. Era bw'owulira ng'omusajja agamba nti my girl, mukyala wange, omuntu wange mulungi mu buliri, manya nti omuntu oyo alina ekyamu, muleke abeere mu bulungi mu buliri. Naye wadde mulungi mu buliri ne mu bulamu obwa bulijjo mulungi. Waliwo ekigambo abasinga kibakozesa kiringa kya buwemu ne kibanga ekya bulijjo. Omusajja nakeera kunyaga nti kampoomera. There is no sweetness mu sex. Nedda. Ekifuula sex omulungi oba omubi y'embeera gye mweyisamu ewaka. Teri mukazi muwoomu bw'abanga mukyamu nga mukyafu. Gwe beera ng'oli muyonjo, beera ng'oli wampisa, beera nga watendekebwa, beera nga waluŋŋamizibwa, beera ng'omusajja omwagala ng'omukazi omwagala. Bw'obeera ng'okiri sex agenda banyumira. Era buli omu agenda nti she's good. Naye tewali woga nti amatooke gawooma okusinga lumonde. Kali akantu ke kamu ekikaawula akaggabira akaggabidde atya.
ekikwawula akakujjulidde atya akajjudde akayonjeza bw'akajjula taboggodde bw'akajjula kalimu enkulaakulana sex enjavu tenyuma tewali sweetness mu sex nga waliwo obwavu ewaka never tosobolaga nti akakazi kawoomu nga musula njala musiiba njala tosobolaga era ekisinza okwawula abakazi ku basajja n'okutandika okulaba bamwe nti babi kubanga obwavu buyingidde maka obwavu mutalwanyise bwavu mu relationship obwavu busaanyaawo amaka era mulina okufuba okulaba nti omuntu gw'ofunye ali atya mwanyinaze Sumaiya Muwonge webale kubanga olaba y'omu ku bantu ono mwagala nnyo she's good Sumaiya Muwonge munnamawulire munnange ate nga kansala entrepreneur director nja mukyaza kolomu tuwayemu naye nga webale nnyo okubanga otulaba angambye kwali ku mukutu njagala okugamba ebintu bino nti tubirabanga ebyolusaago tubirabanga ebya bulijjo naye tulina okubifaako ennyo sex awooma musingi gwe omuntu ono omwagala yes naye akwagala yes ewaka waliwo emirembe yes tolifuna sex mulungi nga muva kuyomba tolifuna sex mulungi nga mwasiibye enjala ne mugisula tolifuna sex mulungi nga abaana babagobye tolifuna sex mulungi nga landlord abakonkona tolifuna sex mulungi nga kampuni egwa never naye bw'onaatereza ebintu ebyo ogenda kulaba ng'obulamu bwe bunyuma ogenda kulaba nga temusobola kwekyawa era ojja tandika kuga nti mukyalo ono anyumira akunyumira kubanga waliwo emirembe ewaka ate ali paati ku mirembe egyo oba ali kitundu ku mirembe egyo tubyogera ng'ebya bulijjo tubyogera ng'ebiri awo naye ate bwe bulamu bwe tutambuliramu obufumbo n'enkwatagana n'enkolagana tebiruŋŋamizibwa sekisi yekka era ne bw'onaakeera ku makya n'onaaba n'okwata ne brush oba n'okuutayo n'okola kire nga gwe otunudde nti sex is everything you are gone kyenagambye nti waliwo abasajja ng'alina omukazi ewaka ng'asobola okumala wiiki nga tamwebaseeko naye ng'alina kamalaya keebaka k'ebbali nga ako ko kamuyamba ku sex ne kamumala ebirowoozo nadda ku mukazi bwe bateesa bizinesi okukeera ku makya nga gwe omusajja omumala bumazi birowoozo sex wo nga mmala birowoozo obeera ng'ono gwamala wiiki nga teyeebaseeko naye nga batula ne bateesa ate bwe buzibu bwe tulina naye ate osobola okubeera byonna osobola okubeera nga mu sex yeggwe mu nkulaakulana yeggwe mu bizibu yeggwe mu kusomoozebwa yeggwe it is possible singa ofuna omuntu omutuufu njagalayo omwami bw'obanga owulira okooye okusumbuyibwa okooye okubonaabona obadde n'abakyala bangi waliwo mwannyinaze nja muyita mwannyinaze ate muwala wange ayagala omwami omweteefuteefu musiraamu era tuli mu kisiibo tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ayagala omwami omusiraamu omwami omwetowaze omwami ow'empisa awulira ng'oyagala kusetolinga gwe gw'ayagala njagala okufuna wano owulire ebigambo bye osobole n'okuwulira eddoboozi lye nga akunnyonnyola omuntu omutuufu gw'ayagala nagambye nti nja kufunangayo abaana bangi abaagala ababeezi nga balungi naye nga yeebuuza nti kaakati nfune mubeezi ki nga talaba mubeezi gw'agenda kufuna njagala okuba nga twegatta ku mwannyinaze agenda kubanga atubuulira amannya ge atubuulire omwami gw'ayagala ate oyinza okubeera namukisa tali mu ggwanga era tomufuna ngoga nti ngenda kufuna gwenkuula mbeegayidde obanga toli sirias muleke agenda kuwa enamba ye y'essimu na buli kimu ayagala mwami omwami omwetowaze omwami nga musiraamu tafa ku kabira ayagala akuze ebirowoozo ng'ose tolinze ayagala oyo anaamuzimba naye akuzimba mwetegefu okuzimba kyembagamba mwetegefu okuzimba naawe wayagala ng'onaamuzimba oyinza okuba nga naawe oli wabweru naye nga Uganda okimanyi nti byakyankalana wagenda okuvayo ng'omukazi yakyankalana bw'amuleka n'afuna omusajja omulala kakati mwe musobola okukwatagana njagala okuba nga twegatta ku mwannyinaze tuwulire ebigambo bye bw'atugamba. Assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Chabe mikwano mje bali kubatia banga balungi. Brother wange sente ngwe bali tuwereza bali tusabula mu baffe. Okay. Gwe bali kuvaayo munaye n'otulaga ekitangala. Tubadde tutambulira nnyo mu kizikiza. Saba Mukama kwekyo singa okwagala. Amina. Noonya ku mwami ebisanyizo by'omwami gwe njagala bye bino. Ensonga esooka omwami oyo nga wa ddiini nga musiraamu nga oli musiraamu. Ensonga ey'okubiri omwami yagala okusetolinga. Ng'owulira oyagala kusetolinga okoye ebyekiyayo okwoyo okumayira ebiseera kubanza njagala kusetolinga atannaba setolinga tompeereza meseji ku ssimu yange bambi nsabye busabi ensonga endala eddako ng'omwami oyo omukozi kuba nange ndi mukyala mukozi kitegeeza abeera omukozi nga nange ndi mukozi Allah asobola otuteekera mu baraka ne tusobola otuukiza ebirooto byaffe amangu ate waabeera n'eddiini kiba kyanguwa ekirala omwami afumintiriza omwami ku mutima omwami omukkakkamu sagala mwami wa bigambo bingi emyaka ng'atandikira ku myaka 3 okoma ku myaka 45 kubanze nina emyaka kati 26 nina abaana bange 2 bonna balenzi kati siri ya Uganda naye ekiseera ekiriwo kino kimala okubeera nga nkwetegereza nga nawe oneetegereza kitumala okubeera nga tusobola okwetegeera nange obeera ontegeera nga nange nkutegeera ensonga eddako omwami oyo ng'aliredde okugyowako okuzigyawo mu butongole bamulabe oliredde okugyowako okuzigyawo mu butongole okutuwoowa kuba obeera musiraamu omanyi ekibi ekirimu okubeera n'omukyala nga simuwoowe ensonga endala mugana ngeri ya sajjabi nkulamusiza gy'oli yonna kabenge mundabire awulira nga neetaaga enamba y'essimu 0752 33 45 97 naye omwami ali siriasi bannaaye owulira oyagala kusitolinga mpeereza message akyali mu byekiyaye bambi tutawaana tumpeereza message olunaku olulonyesa balaba nkomere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ngendamu kati kubanga enamba y'essimu ogituwadde naye oli ajja kwebuuza tofuddeku kabira eddiini ogitugambe nti ya busiraamu tofuddeyo gamba nti kabira kubanga enamba y'essimu gye tuwulidde ya Uganda naye ate ogambye toli Uganda bagenda kufuna batya ndi mukyala eyeddira Nkima mwannyinaze nabagambye ensonga ey'okubiri siri mu Uganda naye enamba eyo anjagala alinayita ku WhatsApp nkozesa WhatsApp yokka ya ku Facebook siriyo ku Messenger siriyo deni nene ye Dubai okunkubira erenyi sijina mpozi mbansi wetuba tumaze okuconnectinga nga twetegedde bulungi tusobola ku namba ya mukama wange wabeerawo ng'oneetaaga okusobola okufuna naye kati tuba tulina soka connectingira WhatsApp. Wonderful. Ekyakabira sikiina mu nsonga ekikulu omwami kasita obeera ng'oli musiraamu naye nga neddira nkima ndi mukyala wa nkima ow'enkima tojja ow'enkima tojja teeni n'abettira enjovu temujja mami wange mukyala wa njovu yakitegeeza obeera anko wange ebitarekeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogenda tuddiramu ku namba y'essimu okugitusomerako oba oliawo waliwo agamba nti asaagifunye bulungi ennamba y'essimu inshallah ku simu yange awulira nga neetaaga enamba y'essimu 0752 33 45 97 naye omwami ali siriasi bannaaye owulira oyagala kusitolinga
mpeereza message akyali mu byekiyaye bambi tutawaana tumpeereza message. Okay, kakati ngera mugamba nti Lugonvizi Show temutandise okubanga mufunamu nze nja kubeerako ku mbaga zammwe era kyensinga okwetaaga. Nkimanyi nti waliyo baganda bange bangi abeetaaga okusetolinga. Abadde agamba nti alina emyaka 26 ayagala omwami wa myaka 3 okudda waggulu. Nenze nsuubira nti ne bw'ofuna owa 28 ng'ali serious asobola. Alina abaana 2 ali Dubai right now. Agambye sinti sente oli mwetegefu okuuma ako k'alina naye akuume k'olina mwezimbe enkya mubeere bulungi bw'oba ng'oli mwetegefu naye mwetegefu okubanga agenda naawe okweyongerayo. Bingi tubyogedde mu mukwano njagala bagamba ekintu kimu kwetegeera. Omuntu gw'ofunye njagala otandika okwekuba mu tooki n'okwekuba mu tooki otunuulira okuva lwe wamufuna wali otya ku lwaliro oli otya. Tuve ku buliri bwokka, tuve ku bulungi bw'okufeesi bwokka naye waliwo ekyenkizo mu byenkizo ebigenda okukuma relationship yaffe ng'etambula. Buli mukazi asobola okuwa sex omulungi, buli mukazi asobola okuwa sex omulungi, ate buli mukazi asobola okuba omulungi kubanga ne make-up yafuusa ekizibu. Naye obulungi bw'omuntu oyo waliwo ewala we tulina okubulabira. Bwe wali naye nakati bw'oli naye life eri etya. Bwe yakusanga nakati bw'oli olaba ng'aliwo enkulaakulana. Muli wathe okujubilating anniversary yammwe. Anniversary ze tukuza zino tukuze anniversary nga tulabawo akabanga siga nti tukuze emyaka 10 simanyi 2 simanyi emyaka 10 nga tuli ffenna naye mulinako we mutuuse oba yakusanga olina kyolina kati byakugwako okukusa omwezi wa kunene n'olwekyo tulina okubanga tukirowoozamu. Naye nga byonna mu byonna bigambo nsaba onsiimireko. Olaba otya omwami wange, olaba otya mukyala waffe tebikola. Omukyala gw'amwagala era gw'omanyi kye wamwagalako. Omwami gw'amwagala era gw'omanyi kye wamwagalako. Abasigadde kaboogere kabokole batya gwategeera omuntu wo. Kubanga balowooza nti gwe wafuna si gwe olina okufuna ate nawe olaba gwe baafuna si gwe olina okufuna tomwagala. Kyekitegeeza nti we respect relationship y'abalala. Topapa weerowooze towulira nti oyagga. Owulidde mwannyinaffe ngaga nti oyo agamba nti ayagala byakiyayi tatawaana. Tutwale akadde tufune abantu abatuufu be tulina okufuna. Tubeere mu relationship nga tuli mu relationship etagenda kutumenya, nga tuli mu relationship egenda okutwanguyira, egenda okutunyumira, egenda ogaa nti namutandika naye nga situlina ke tulina naye raba we tutuuse. Natandika naye nga bankozesa naye ka tulina kampuni eyaffe. Natandika naye nga tuli wathe bukadde 2 tuli bukadde 5 nga mulaba waliwo gye mulaga naye waliwo omukwano ng'ennaku yammwe mugimalira mu kitanda abaana be muzaala abangi bwe mufunamu ebizibu tugende mu buliri omulimu gwo tugende mu buliri. Seksi yekka takola bufumbo. Nagambye nti seksi osobola okumala wiiki namanga temwegase naye nga mwagalana. Singa seksi yakola obufumbo singa bamalaya bebaka ku basajja 5 10 olunaku singa bafumbo balungi naye balina kye babulamu that understanding. Ozze mu bulamu bwange olina kyogenda okunnyongerako nkikuddiramu. Bw'oba ng'onoonya musajja wakuwasa wakufumbirwa ng'onoonya mukazi wakuwasa mutunuulire yenna. Akabina muwaana obubina mumanyi akabina obubina n'olaba oli naye kuba ekifaananyi ng'alaze kabina naye obulungi bwa kabina bw'otulaga n'omutima gwo bwe guli. Obulungi bwa feesi gy'otulaga n'amaaso go gw'omukkola n'emima gy'osinzeeko wanja ne mutima gw'omwoli oba obulungi bwa kungulu. Obeeranga n'omuntu nga kungulu mubi naye nga munda mulungi. Omukazi alungi wa mpisa na buntu bulamu, omusajja alungi wa ssente na mpisa. Omukazi alungi wa mpisa na buntu bulamu, omukazi alungi wa mpisa na buntu bulamu, omusajja alungi wa ssente na buntu bulamu. Bino byonna bye mulowooza nti she's beautiful singa bannalungi be basinga okuwasa embaga ez'amatiribona. Era tokeeranga ku makya n'ogyegyembusa ebimwabyo ng'oga nti oyo gw'olaba si gw'alina okufuna
yandibadde afuna oli gwe omwagaliza gwe abamuwasa olowooza yagenda okufuna ono nga tamulaba gwe gw'olina olowooza gwe walina okufuna ani yasooka okutegeerera tuleke abantu beesalirewo naye nga weesalirawo weefumiitirize omwana kyagambye eyeefumiitiriza omuntu ono mwagala yes mu feesi kubanga mwannyinaze mulungi mu feesi kikyala kinyirivu era enamba y'essimu mwandibadde mugyekwata nga bukyali kikyala kinyirivu kisobolokofu kirina omubiri kyankima kintu kira mu kisiraamu era bamasheeke wano baswahaba mwandibadde mugenda okuva wano nga tuyingira kati mukisiba wano era bawoowa kati mwandibadde nga wano muyingira gundi kuwoola kuba kikyali Dubai ligenda okulanga nti owange nze nkwagadde amanya mujja gawuliziganya n'okwongera okuwasaganya wano ne wali okwemanya n'okulaba bwafaanana kubanga mulungi ekyenjagala bagamba mukyala mulungi naye obulungi bwe alina kayongeddeko ak'okwefumiitiriza ak'okwezimba tobeeranga musajja n'ogwira n'olw'obulungi bw'omuntu abalungi bangi naye abalungi ebituufu batono abasajja abalungi bangi naye abalungi ebituufu batono era togwirananga lwa ssente za musajja nkugambye nti omusajja alungiwa ssente na buntu bulamu bw'obanga olina ssente nga toli muntu mulamu toli wathe naye waliwo ng'olina ssente zo ate ng'oli muntu mulamu obulamu bugenda kubanguyira bino byonna bisoboka nga mwewadde akadde ne mwetegeera ne mwemanya nsanyuka nnyo nga ndaba waliwo obulamu obukyuseeko olinaga nti nze namusanga omwami wange tulina kye tulina naŋŋamba tofaayo tugenda kwezimba era gwe omukazi akeera ku makya naga nti njagala omusajja nga yeevuga gweyo gipaakinga wa omusajja yeevuga ojja musanga mu paakingi okyatambulira ku booda ononya musajja yeevuga leka bitambule byokka bwonaafuna yeevuga well and good njagala musajja eyazimba mujja kwesanga ku hardware tomanyi na bbeeyi ya seminti oyagala musajja yazimba njagala musajja alina omulimu nga gwa woofiisi gwokola mu woofiisi ki tomanyi bwe bagula luggi lwa kigalo ononya musajja wa woofiisi bw'onaafuna owa woofiisi well and good gwe toyagala keerako kulaba musajja nga mwali mwinanga kati alina woofiisi eyeno ga nti kale nzijjukira bwe twesanganga ng'enkuba emukuba naye kati mazima ddala dayirekita gwe tekikunyumira mwagala nnyo okubuukira etokota oyagala musajja yazimba gwe wazimbawa omugagga asobola okufuna omwavu n'omwavu asobola okufuna omugagga naye si kuwalirira kufuna oyo era waliwo abeezimbye mpola mpola ne batuuka gye balaga omutima gw'omuntu oyo gumwagadde bwe weefumiitiriza olaba nga yalina ebisaanyizo bye weetaaga bwe kibanga bwe kiri mbaagaliza obufumbo obulungi omusajja bw'akeeranga ku makya omukazi bw'akeeranga ku makya n'agamba nti okukwagala nkuyamba buyambi okuwasa nakuyamba buyambi sikyogeza ttima naye nze tosobola kunnyamba kunjagala awo wenkuteera nga nze simanyi bwe mukiwulira n'oŋŋamba nti okwagala nakuyamba buyambi nensigala nga nkyapepera naawe nze omukwano gw'otanneeguya saagala neeguya nkweguye naye bwe mbanga nkwagala nga tonjagala ogwo omukwano saagala laava ejja kunyuma nnyo nga mukwatagana nga mwetegeera era nga mwemanyi mbasaba muve ku bigambo kubanga si buli akwetoolodde nti akwagaliza si buli akwetoolodde nti akwagaliza mbasaba muve ku kye bayita ebigambo ababawa amagezi n'ababagamba gundi ali bw'ati ne gundi ali bw'ati nga tannaba kufuuka asikaali ku mwami wo asooka afuuka asikaali ku mwami we bw'aba tannafumbirwa mugamba asooka afuna omwami era okimugamba nga nti fe abafumbirwa ye life gye tutambuliramu nga tannafuuka asikaali ku bbaawo ku mukyala we asooka afuuka asikaali ku mukyala we bw'aba tannafumbirwa mugambe nti oyo namumanyira bw'atyo bw'ali abantu bangi basanyukira nnyo okulaba abaawukanye basanyukira nnyo okulaba abayomba naye temubawanga gaapu naye omukyala gw'ofunye oba omukyala gwe wafuna bwe weekuba mu ttooki bw'oli tunamufuna ne bwali ku lwaliro bwe yakusanga ne bwe muli ku lwaliro olaba nga waliwo enjawulo y'enkulaakulana oba mugwa muggwawo
Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nja kubaagaliza wiiki ennungi ey'obuwanguzi. Omwezi ogwokuna tutandika okugumalako, tugenda kuyingira omwezi ogwokutaano. Abafumbo mbaagaliza birungi byereere. Mbaagaliza okubalaba nga muzadde abalongo. Mbaagaliza okubalaba nga muzadde abaana be mwagala. Waliwo abaami bangi ng'omwana mumuyina naye nga temwamufuna lwakuba mumwagala. Obwavu bwali bubaluma, omulimu gwali guweddewo, okwemalamala ne mwemalira ku buliri ne mufuna akaana nako ne kajjira mu bizibu. Naye ate waliwo okufuna omwana gwe mwagala, waliwo okufuna essanyu lye mwagala n'obufumbo bwe mwagala nga mwetegese bulungi era nga mweyagala. Bwe muba nga mweyagala buli kye mukola kigenda kunyuma. Naye naggambye nti omwami bajja kukwagala era omukwano gwo gujja kunyuma ng'oyinamu kasente. Abaami tukole nnyo. Nammwe abakyala mubeere bampisa. Ne bw'oneekuba wanja, ne bw'onaayambala engatto eri etya, ne bw'onaayambala gistring, ne bw'onaasala bukaavu buli butya, ng'empisa tewali n'omukwano tewali, bajja kwebakangako bakulekaawo. Kyabulabe nnyo. Mbaagaliza birungi byereere.